Bano okutuuka okwekolamu omulimu okukwata bodaboda kiddiridde obutemu obuze bukolebwa nga ababukola beeyambisa bodaboda. Era mu kiro ekikeesezza olwaleero basobodde okukwata bodaboda 12 okuva mu bitundu bya Kampala omuli Kamwokya, Kisenyi, Nakulabye n'ebitundu ebirala. Tetugenda kukkiriza muntu ayonoona mulimu gw'aba boda okuyambya eggwanga lino era nga gubezezzaawo ki eggwanga lino Uganda. Bagamba nti okufa n'obutanyagwa bagenda kunoonya pikipiki eyakozesebwa mu mpango gw'okutemula omugenzi John Kagezi okutuusa nga bagifunye. Tunoonya mulabe, tunoonya muki mulabe paka wansi. Oba bantu bazze batandika okutta abantu bagobe boda mu Kampala, fa ba boda boda tugenda kubeekolerako tubayigge. Bano baweebwa ne munnamagye Fred Kigozi Bata okwongera okuteeka empisa mu mulimu gwabwe ko n'okubawa obukodyo obw'enjawulo okwerwanako ku bakubi b'obutayimbwa. Pikipiki za bika bingi kati ezitambula mu Kampala mu bibuga byonna, ez'abatuufu n'ez'abakyamu zonna zitambula. Tubadde tusabira wamu mwenna we muli abantu ba bulijjo, Uganda ekuumwa n'omuntu yenna okuviira ddala mu makaago. Bodaboda bazikwasizza poliisi ngeno yakutandikira wano enoonyereze ku nsonga eno. All these motorcycles are impounded now. We shall put it in our records for further instructions. Zino ze zimu ku piki ezakwatiddwa era nga bw'olaba wabula ng'ekyazikwasizzwa kwe kubeera nga ennamba zaazo bawandiikako buwandiisi. Abazikutte bagamba nti bakyagenda mu maaso n'okukola ebikwekweto ebifaanana nga bino mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Peter Mowes, NTV ku ssaawa emu.